Mweno video nkuletedde stories ziwerako okwanjula okwatabudde abantu balabyeko ba celebrity bangi abantu ne batandika okwebuuza mu bifaananyi ku bonna abo ani yabadde ayanjula ate nga n'omukulu Eddy Kenzo azeemu n'amenya record neera nga mu Uganda naddala ku bayimbi tewaliwo yawezeza miliyoni 2 Eddy Kenzo amaze bulungi okubeera nga azikuba ku YouTube. Nkwaniza nnyo wanene ku SMX Media nange MSSMX tuwana updates buli lunaku buli saa story wejja tugikolera ekisinga okubeera ekikulu wano ku SMX Media nti stories afite zikonverting nzibeera nga ziwewuka data kubera nga agenda mungi kankusaba subscribing oleme kubera ngo missing updates na dalanga zino munzikirize nkutegeze ne ku aji kivumbi akugamba nti tubeera n'ebizibu bingi nnyo mu bulamu bw'enseno n'owulyanga essuubi likuweddemu n'owulyanga obulamu bukuweddeko ng'emirembe gikuweddeko n'ogezaako buli ky'osobola kyonna ne kigaana. Aji kivumbi avuddeyo kubeera nga akugamba nti bambi toggwamu ssuubi naddala nga tunnagezaako ku aji kivumbi agenda beera nga akulombera edduwa ku nnamba y'essimu 0752 20 61 37 namba gyolaba eri ku post ya green Aji kivumbi agenda kulombera bulungi nnyo edduwa essuubi eribadde likuweddemu lisobole okubeera nga likuddamu edduwa ekolera ddala naddala ng'ogifunye ew'omuntu omutuufu. Bambi gwe wenna ali eyo Aji kivumbi akola ku bantu ab'eddiini zonna mukubire bukubizi ku ennamba y'essimu omunnyonnyolemu ekizibu kyo ajja sobola bulungi nnyo okulombera edduwa. Nga bwe mbadde nkutegeeza katutandike n'okwanjula. Okwanjula kuno eno bantu bangi mwebuuziza mu bifaananyi Rain yabadde ayanjula kyokka ate abamu ne mugetinga confused nga mwerabidde nti waneno ku SMX Media nakolera bulungi nnyo story y'okwanjula kwa Rain. Okwanjula kwali Kwankukutu nnyo naye waneno ku SMX Media exclusive twagibaleetera bu video ntubaleetera ebifaananyi ntubibaleetera nga Rain azanya ne Maulana comedy ali mu kubeera nga ayanjula mukyala w'omulungi okwo okwanjula temukummanya naddala gwe yasubscribing edda ensonga ki nkugamba gwe atasubscribingangako subscribinga kati tojja kubeera ngumisinga updates naddala ng'ezo kati ate mwagenza okulaba ng'omukulu yeejaga kwanjula kwa munne bambi yabadde ayanjula producer nera yatera okubeera nga producinga ennyimba ze zonna zakubye luli long time ye yalukuba ennyimba za Rain zasinze okubeera nga akuba zonna zonyumirwa ono producer Eddy ye yabadde ayanjula nera nga gwe bali mu kubeera nga bajja ku lujja olunaku olw'eggulo engeri munnange gyali mukwano gwe engeri gye babondinga bulungi engeri gye bakolagana obulungi mwana watu ba celebrity ab'enjawulo babaddeyo okubeera nga bambi bamuyozaayoza oba bamuwerekerako okubeera nga yeefunira mwana muwala agenda okubeera nga amufumbira ettooke ekyo nga mazo kiclarifyinga tuvuddeyo omukulu Eddy Kenzo mwana wattu naye Eddy Kenzo omukisa gwa Eddy Kenzo gwe nawe natakiriza mu Eddy Kenzo alina omukisa g'amazima wandibeera nga naye weesawe Mukama Katonda yawa omukulu Eddy Kenzo mu bayimbi bonna mu ggwanga erya Uganda yasoose okutuuka ku miliyoni 2 mu bayimbi bonna aba Uganda Eddy Kenzo yasooka okutuuka ku miliyoni 1 y'abasubscriber mu bayimbi bonna aba Uganda Eddy Kenzo akyasinze views ennyingi ku YouTube okwo mwana wattu Eddy Kenzo total views zalina kunukkiriza miliyoni 7 sofa ali mu miliyoni 6 total views subscribers yawezeza miliyoni 2 gendo ndagayo YouTube channel ya muna Uganda omuyimbi nga alina miliyoni 2 abasigadde abalina miliyoni 2 okusukawo mwana wattu si bayimbi either bakola comedy dance drama n'ebisigadde ng'ebyo nafe wanene ku SMX Media tuli bamukisa nti Eddy Kenzo sawa zino ali mu kulwana tuuka ku YouTube battle no bafuna award ya miliyoni 10 Kenzo mu ggwanga erya Uganda yasooka okuleeta silver button ya nadamba yimbi yasooka okuleeta silver button y'emitwalo 10 nero Eddy Kenzo nakulaga waneno video Eddy Kenzo nga alese silver button ye miliyoni 1 kati miliyoni 1 agivudde kagenze kubbira ajja tuuka ku miliyoni 10 ne asigale nga aleta award ezo bagabira naddala aba YouTubers nga bawezezza certain amount of subscribers kankutayeko ka video nange kenyine kamwaka ogera MSSMX we naweze emitwalo 10 nengendo w'omukulu Eddy Kenzo aberenga unveiling award yaffe bichi ebyaliwo ngenda kusaba subscribing wanene ku SMX Media tujja kuba missing updates naddanga zino webite byagenda maaso nange onaku lwenafuna omukisa okumitinga Eddy Kenzo nga mpezeza aba subscribers emitwalo 10 bweddu era ebifaananyi biri kano nno ojja kasembeza wali bakalabe bulungi kuba kali important bino binangenda bibalaga owaye okay it's okay kyali mu interview kati waneno we wakulu Eddy Kenzo nga agisaba okulu okubira ddala mu kaveera kaayo sebo nkusanyukiddeko nnyo okwanjulira abantu b'amaanyi Runs to SMX Media for passing
100,000 subscribers. YouTube. This is big. Kino nno munaye kya makulu nnyo. Kenzo nera ginkwase kubanga sinagikwatako. Bantu bangi tebagenda kunyooma lwa nsonga omulimu ogukozi. Omulimu ngukoze. Kakati njagala olunaku luke ate ofune kansoke kwase no mbutongole sebo. Sebo kulika. Amina. Kulika nnyo. Ansubire nti tugenda koma kutima gena kufunira kakadino bukatu. Kenzo. Amina. Neno chiwe. Eddy Kenzo kati agenda kundaga kuyiye. Nili yasoko. Bazikyusamu. Bakyusamuko. Eno yasoka. This was the first. Ezali zasoka YouTube button ngazi no bakyusamuko bagaba. Bagabanga bweti. Eno yasoka. Bangeno yamani nosinje. Neyo yamani. So west weba kukumendite kale oli batimwana zasoka kati nkulaze yasoka kyekirungi ekiri mu bintu bino ntinze I will always be recognized for being the first lwansonga buli kyenyina kwe kulabira kino kyekyasooka kino kyekyaddako then kati eno gyolina efaanaganamu ne 1 million eno ye 1 million ba SMS media subscribers mweyonge ntuyisa 15,900 milioni ya Eddy Kenzo gwe yasoko dile of course mu Uganda munene mfunyo omukiso gikwata kusigikwatangako neye ya 1 million yo ya gold eno ya silver yebyo ema twalira tuyanzanye kweyanzide nera kati ekiddako kya kusala cake ndoza ebyo nebintu bikulu bine byawandikibwa bina kubeerayo mu record tobusunga bantu bonna balina okubanga nange obwange mbulina abaana n'abazzukulu balina okubusoma you're bigger than Venice, bigger than Vancouver, even bigger than kati neera ku lwekyo nasazeewo ati simpitireyo naje mpitidde oleteka keeki naffe naffe tukasale tukabaago batukasiika busiisi anga tukasiika wali eri sebo kyamaanyi kyamukisa bakuteereddeko nettaayi ekiriwo kyekimala Congratulations SMX Media for reaching 100 passing 100,000 subscribers. Nira abali yomwe na Eddy Kenzo akibamalidde temumanja. Amina. Kati nze nange kansoke bonna abanaalyako obamalire okuba nti nze mbasoosa okkalyawo ekyo nakyo bakitegeera bagyeka akawuwo yalumya obuzungu sikikkiriza actually nga kino nga we tugenda ndowooza mpeeyo keddakiika ne bwe ziba 2-3 nayanza nnyo time gyompadde kyekisookera ddala mwebale kusiima sewa Eddy Kenzo ngenda kusigenda kubuuza ebibuuzo bingi nnyo biki naye ngenda kubuuza ebibuuzo bibiri obadde mweno mu music industry olabye ezi challenges nyingi waliwo lockdown yakusangira mu nsi etaliiyo ezo zonna no story ojjanga obikola ngeno wembiteekayo wembikola Eddy Kenzo njagala ogamba abantu obutaggwaamu maanyi challenge kijjo wali ofunye n'otuuka mu music industry noweevuma okubeera mbu gwe Eddy Kenzo noweevuma okubeera mbu olina erinnya ery'amaanyi n'ogamba leero n'olunaku lw'amazima lunyinze kintu kyekyali kikutuuseko n'owulira ddala nga nawe ddala ku mutima kikunyize naye nga kivudde lwakuba nti olina erinnya ery'amaanyi abantu bantyobodde nnyo abantu bampayiriza omuntu addeyo n'akuteekako ekigambo ng'ayagala olumwe omuntu akuteekako ekigambo ng'ayagala ofiirwe olina akuteekako ekigambo ng'oba ayagala ofe ogende mu depression olina akuteekako ekigambo ng'ayagala abantu bakukyawe wegamba ebiseera ebisinga n'ogaa naye erinnya lyange livuolwa bwe riti livuolwa lwakuba mbo nakeera ku makya n'ennyimba n'olikola nyoga niyoba biveeko nkola ebirala olowoozaako nekyokuva mu kuyima era si byendika ennyo tuli mu kuyiiya mirimu mirala sobole okufunako ku buweerero ba okubeera ku top kintu kizibu nnyo oyinza n'okufiira obwereere
abantu nganza bali mu kaliba jengwamu, we go through a lot, we survive a lot of things. Naye Mukama yasinga okumanyira atukuuma. Ba wetuli, we are born to do this. Kyomukisa mulungi ni Mukama yatuterawo omukisa n'obukuumi bwe. Ngeje tuli nti maybe we are born to do this. God protect us to be here. And the fans got us. Abawagizi baffe, they got our back. Ola nti abawagizi bo bagezaako okutubeererawo mu ngeri emu oba endala. Amidst the challenges. Naye wetuli and we keep going. Ekisibuuzo ekisembayo Eddy Kenzo nze gwe munundi gwange actually guno gwakubira okusisinkana naye okwogera kwa najja ku behind the scene ya weekend nendaba engeri okwasaganyamu ekintu engeri eretingamu n'abantu n'ebisigadde naye Eddy Kenzo njagala nve waneeno n'abantu abatulabaawo oŋŋambeyo ekintu kyendibeera ate nange neŋŋamba bazzukulu bange neŋŋamba nagenda okusisinkana Eddy Kenzo omurundi ogwasooka. Eddy Kenzo yaŋŋamba ekintu kino ngende nkibagamba abaana bange abaliddawo n'abantu abatulaba ekyama ekiri mu Eddy Kenzo na lwaki Eddy Kenzo sobodde okubeerawo dineno lyonna ebbanga kiyinza okutabeera mu kubeera famous nakyo so ŋŋamba ekintu nange kyendigamba omwana wange. Ekisookera ddala wano wuuli wazaalibwa no mama nakukuza nakuma mu lubuto nakuleta nakuteeka ku nsi nakulya kuteeka ku nsi nakukuza nakola byakola nosobola okutuuka ku sejji watuuka mpaka wano omulimo gwe gwaggwa. Ebisigadde bibyo okulaba nga weetwala mu maaso osobole okwakivinga byonna byonna okwakivinga. Teri muntu yenna mu nsi ali responsible kulaba mbu akuyamba asimanya akubeezaawo. Abantu ebintu byonna bye batukolera babitukolera kindly. Linga gansi buvunanyizibwa bwabwe. Si buvunanyizibwa, teri tteeka lya buli muntu yenna kuddaawo mbu ate ayina n'otandika okunenya abantu. Lwaki ndi bwe nti nga gundi ali bwaki, lwaki ndi bwe nti nga oyina. Life starts with you. Buli kimu gwe olina okutula nsi ne weerowooleza ne weeyiiza ne weekolerera n'ofuuka ky'oyagala okufuuka. Amakulu mu kyo teri omuntu gw'onenyeza todda okunenya bantu lwaki nze ndi bwe nti nga babeebayo ki mbeera ntya bwe nti nga abantu baleke engeri gy'oyita mu nsi. Weekumeekume, weekwatekwate, olabe ng'ensi ogiyitamu bulungi. Kola buli kyonna ekisoboka okukola nti ensi ogiyitamu bulungi. Bw'oyagala ogiyitemu bubi ejja kugonjula. Bw'oyagala ogiyitemu bulungi ojja giganyulwa. Ekyo ekigambo kye nkugambye kitegeeza nti entondo ogenda kuzijja mu bulamu bwo otandike kukola bintu bikutwala mu maaso. Abantu bangi mu nsi eno batandika okubeera n'entondo ne babulaminga ne beenyiiza ne bakola biki baloga basamira bakolima ebintu tebikola. Tonyiigira nsi kubanga abantu they are other people, they cannot think like you. Gwe byolowooza bw'oyagala ensi ebe birala nabo balowooza birala. Okitega kyobola twogera ennimi za njawulo, twambala engoye za njawulo, tulina heights za njawulo, we are different people. Abantu just know how to understand them. Twakisoma mu course unity yange n'ekikola ebyamawulire bagiyita sociology. Mbu omuntu osobola okubeerawo n'omulalu bulungi nnyo ne museka zino ngazi omutegedde otegera mbu oyo mulalu agenda kujja apame wanajja n'apama otogenda nnyiiga kubanga olwedde omutegedde mulalu naye wonna ogamba n'okikkatiza mbu oyo mulamu lwaki opamye wano ogenda yomba omutego okulume naye ng'okitegedde mulalu okitegera mbu omulalu that means agenda kukola ebintu by'otasuubira that means togenda kunyiiga nga bo bisuubira nti ajja kubikola. So it's all about understanding people. Eno munnaye gwe weesiimye nti wabisoma naye nze Mukama Katonda yabimpa buwi. So ekyo kyenyi kigambo kyenkugambye kijja kuyamba oleme kuba muntu wa ntondo, oleme kuba muntu wa ntondo, otambule mu nsi ng'okimanyi nti gwe olina okukola ebintu ebigenda okufuula omuntu. Totandika kwekwasa abantu, tonyiigira nsi. Abantu bw'obabuulira ebigambo ne batabitegeera tobanyiigira mbu ate tebabitegedde. Then what? Go move on. So kyovola nze ntuuse wano lwa nsonga nze neyitakana kambata because I'm one man, one army, one soldier. But still abantu bajja ne banyambako ne tutambulira mu lwa nsonga. They feel comfortable with me lwa nsonga. Sibamenya. Sibamenya nze si complaininga. Nalinga mbi complaining edda naye nagenda okubuuka nenga naye complainingira ki.
nobata nze nkola byange ng'abayagala ne bakwegattako bayagala ne banegattako abatalegadde ne bagenda yo point ntwane ku ya bebekulu yali asoma bebekulu list guno omwaka yali gamba olimba lwa 20 party saga kugenda ku list ye naye yageyogera kulimba lwa 20 party alina comment gyakolako kubanga kaizi yamubuuza mbu Eddy Kenzo lwakubaga mulimba lwa 20 party simanya alina engeri yalwonoona abantu tebalu bebekulu n'abagamba mmwe abatategeera Eddy temujja mutegeera abamutegeera be basobola okutegeera kyeyakolera olwo oluyimba mbu n'ensonga lwaki n'olwo oluyimba lulina views omuyimbi oyo zatafunangako amakulu mukyo abakutegeera basobola bulungi nnyo otegeera Eddy Kenzo bakutandika mbu tomanyi yimba luzungu weekend tewali wataluyimba n'atagenda nko mu ssomero atamanyi meaning yakyo amanyi rotate n'omubuuza rotate kitegeeza ki naye ng'aluyimbi oluzungu kankubulira akantu ku luzungu olwo abantu lwe bakulembeza oluzungu byebimu ku bintu ebituleetedde obuzibu mu nsi kuba oluzungu lulimi lw'abantu abo abazungu naye si lwaffe ate ffe tuzaalibwa wano bo bazaalibwa eri mu luzungu ffe tuzaalibwa wano mu Luganda